neyanza sebo mbalamusiza abasebo ne banyabo bannaye ndi wa mukisa era sebo pastor nze mbadde nkufollowinga era nga nkuyigirako ebintu bingi ne Madam Susan mu bigambo bye nasinga okuyigirako nti omuntu osobola okufuuka gwe ne weefuula ki okweyongerako value kitegeera era yensonga lwaki ndi wano nammwe mbadde sikirowoozangako mbadde simanyi nti oli faani wange era baŋŋambye nti oli faani wange era madamu nankubira essimu naŋŋamba nzije nkuyimbire neeyanziza maama mwebale kunjaga nange mbaagala era mbayigiddeko ebintu bingi ekirala kyenjize wano nange sebo nze nanyini Stana Medical Center Stana Metal Works Stana Fashions neeyongedde okuyigirako nti abakozi bonna basanyufu mwebale kubeera nga abakozi bonna baki kirabika ne kannamunsawo muli oke mukafunira mu budde tusaba mukuuma ekintu ekyo nze mbasiima busiimi nze nkuyigiddeko ebintu bingi era kyemmanyi n'abantu abalala bakuyiddeko ebintu bingi nebaza n'abakozi mwebale okwagala babboosi mwekubireko mu ngalo mwebale nnyo okubeera abantu abasiima abakozi olumu tebatukola ki tebamanyi kusiima mwebale okubeera nga mwagala omulimu saba mwongere embeera ezo ennungi Salt Media ekole ki ebeewo neyanza nnyo neyanze Stabwa juu Stabwa is tolo